kumwaniriza mwebale kumusasula emyaka 22 ng'ali mu nsiko nga mutanda wa pulezidenti Yohana Samponyo tukunaba kumulira mu sikalo yonna era kikiteese naffe abavubuka banne okujja okumwaniriza ng'avudde ku pimping ceremony. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Stop that and not text, or I'll come up best. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Let's get always sorry it's confusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's when I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struggling like you did. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. So thank you so much. Kale, listen. General Lero, tetulina budde bwe batasobodde okwanjala jatusonyiwa naye mukimanyi tuli ffenna. Njagala kukuliza General kuba eddaala lyatuuseeko erya full General tukulisa ate twebaza Katonda ne Pulezidenti w'eggwanga lino eyakwongedde ennyota. Abantu bano bonna baze kuwa obwagazi tebali gwe twabadde ssente. Njagala kwebaza nnyo obudde bugenze twagagenda babadde babagambye nga bwe tugenda okutambula. Twagala ababoda abataxi mpolampola tetwagala accidents. Bwe babagamba nti mutambule bwe muti mukkirize kuba obulamu bwaffe ffenna. Njagala kwebaza General olw'okutwa akaseera kano n'ojja n'otubuuzaako. Abantu bano bonna bawagizi bo bakwagaliza ate bakwagalira ddala. Njagala kwebaza tetwafunye kaseera kino ekisaawe kyandibadde kijjudde kubanga abantu bangi twakikoze mu just busimu tugende twerekera afande ne mujja mbebaza nnyo mbebaliza ddala. Tiimu zonna nga bwe mwemanyi betwasobodde okutuukirira tiimu za MK za General Muhoozi mwena mbebaza ate mbagaliza omwoyo ogwo gwe mulaga kuba obuwagizi tubeerezeemu abantu mwenna. Sijja kwogera mannya abali wano bonna mumanyi lwaki muliwo lwa obwagazi bwe mulina ku General waffe. Ffe wano tuliwo lwa buwagizi bwa General, si kintu kirala olw'omukwano gwe tulina ku General. Mbebaza abantu mwena njabaza ababodaboda tulina wano bodaboda kali 15 tetwabawadde ssente nabo bavuze ne bajja. Tulina takisi ziringa mu 200 oba 3 bonna baze baleese abantu ku lw'obwagazi ne bavuga ne bajja wano. Tulinawo abantu banjawulo
waliwo betwasanze bano mwena mwebaza tujja kutegeka okujaguza okulungi olw'ennyota eno kati kibadde aburaputi naye mbasuubiza tujja kufuna akaseera eyo gye bujja mu maaso tukole omukolo omulungi tubayite era mbebaza olw'akaseera kona ketubayita ne mubeerawo mikwano gyange gyonna bageto owiro obutale bwonna genero bano abasajja b'obutale batandikawo tournament gye bayita Sevo Cup naye tiimu yo nebasponsoringa era pulezidenti yabawa baasi abakazi nebawa posta agenda bubawa naye tukusaba omukolo gwa finals ojje okulozinge kubanga tiimu yo yetaddemu obuwagizi so nkusaba olunaku olwo lunaabeerawo ojje okulozinge omukolo gwa pulezidenti gwa mu maaso gwogaba ebirabo naye ffe tukutaba ojje ogalewo tonamenti njagala kwebaza abantu bonna mikwano gya MK abategese mwami baramu kubanga kino kyabaddewo kiro naye abantu bano tubafumbidde emmere balidde banywedde baramu ye yasuze wano kwebaza mwami baramu wooli wonna yasuze wano ng'afumba webale nnyo okulaba ng'abantu bonna bafuna ebyokunywa n'ebyokulya njagala kubagamba tugenda kuddayo tuwerekere genero tugenda kusitopinga kololo airstrip we tujja okukoma tusiibule genero tudde ku mirimu gyaffe mwebale nnyo genero tukusiime ku lw'obudde nkusaba ojje oyogere eri abantu bano. Mr. Toyota, all the teams gathered here, I greet you all. Wait for me, let me see. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Mwebale kumpagira, nange mbagala. Tubeere ku mulamwa. I am very happy to see you. Ndi musanyufu okubalaba. Thank you so much. Mwebale nnyo. For all this love. Mwebale eno love gye mundaze. Lukundo. I know you've come from different places. People have come from Luwero. Manyi muvudde mu bitundu ebyenjawulo, waliwo abavudde Luwero. Some people have even come from Nakasongola. Waliwo abavudde Nakasongola. And of course people from Kampala and Bombo. N'abavudde mu bibuga e Kampala ne Bombo wano. It really means a lot to me. Kitegeeza kinene eri nze. That you love me and you love the work that we have been doing for this country as soldiers for a long time. Kiraga nti mutwagala nnyo ku lw'ebirungi bye tukoledde eggwanga lino ng'abasirikale. If you agree, I want you to put your hand up and wave to me. Weebuukiriza kyenjogera okumpromotinga n'okubeera nga atuwabula mu mirimu gyaffe gye tukola. Now that I have some free time, I'm no longer Commander Land Forces. Kaakati engeri gye nnyinamu ku budde sikyali Commander wa Land Forces. That means I have more time to interact with you. Ekyo kitegeeza nti nninawo akadde okubasisinkana n'enjogerako namwe ekyo mukikubira mu ngalo. And I'm going to make it my #1 mission to always interact with the youth of Uganda. Ekyo kye kigenda osooka ku nnamba yange mu programu zange zonna ze nnina okusisinkana abavubuka e Uganda yonna bannange mukubire mu ngalo genero. We love you so much. Tubaagala nnyo. You should be confident. This is your country. Mulina okubeera n'obuvumu lino ggwanga lyammwe Uganda.
to be hard. Mwina obuvumu okubeera bagumu. And your interests will be taken seriously. N'ebirowoozo byammwe tujja bitwala n'obumalirivu bw'amaanyi. Mukubire Genero engalo ez'amaanyi. We'll be meeting with you in the future and telling you more Nja kuba mbasinkana mu biseera by'omu maaso eyo. how we are going to be working together. Ng'etunaakola ekintu ng'etunaakitwala mukikubire mu ngalo wadde takyogadde. I am very honored today. I was accompanied by my beautiful wife. I want to show Ndi musanyufu nazze n'omukazi wange maama abakyala kalulu kwa Sharoti. Thank you. this beautiful lady Ono omukyala omulungi ono is the one who has been looking after my house when I'm not there, when I'm at work. bambi yabadde andabirira ennyumba yange nga ndi ku mirimu bambi munkubire mu ngalo. She's the one who has been looking after our children when I could not be with them. Maama abadde alabirira abaana nga siriiwo ndi mu ntalo kuba ADF e Congo nawe takigambire nkiza nkigambe. So I'm honored that she joined me today, and I hope she'll be joining me even more in the future. Ndi musanyufu nti olwaleero aneegaseeko ku mukolo guno ate nyina essuubi tajja kuba neegattako n'ebiseera bya maaso eyo nga mbatuukako. Engalo za Genero! Kale kati esawa zigenze Now time is running. katuddeyo Kampala. Katuddeyo Kampala. Thank you very much. Leka tukubire Genero engalo ez'amaanyi. Genero taka gyensire. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down